Yes, alright, nkulamusiza kwenye mukwano gwange najo sinzo bango tuliriza we bali kwekuumira ku mayingo ganaga UG Update TV. UPDF evuddeyo neesambajja ebigambibwa nti nno efosinze Lieutenant General Peter Elweru okubanga agenda mu retirement. Jukira nti ne badde bitambulira bisaturatinga ku mukutu gya social media nga biraga lwatu nti nno Lieutenant General Lieutenant General Peter Elweru afosingiddwa oba okulitayalinga amaje nga tannaba kubanga yeeyagalira. Oli ku UG Update TV ko sinzo bango tuliriza gwatana tuinga ko kila wansi wale kigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati nno amawire agava mu nkuubo. Uganda People's Defence Force evuddeyo neyeegaana bino ebikolwa ebigambibwa nti yo egena maaso n'okuforcinga Deputy Chief yaliko Deputy Chief Defence Force Lieutenant General Peter Elweru okubanga emuforcinga okugenda mu retirement. Kakati nno bagamba nti ebyo si bituufu wadde n'omulundi n'ogumu. Jjukira nti nno ensonda ez'enjawulo zivuddeyo nga zigamba nti abamu ku bakulembeze mu magye ga UPDF bagenda maaso n'okukaka n'okuteeka pressure retired ono oba Lieutenant Peter yaliko former Deputy Chief of Defence Force okubanga retiringa. Bagambye nti nebyo byogera bigezaako kubanga biteekawo obulamu bwa Lieutenant General Elweru okubanga apyaringa ku saturations ezigenda maaso ku mukutu ogwa social media. Jjukira nti nno ku listi yafulumizibwa eyaganirwamu abajaasi oba ba officers abali mu UPDF abawera mu 1,300 nga bano nno mwe muli abali mu middle ne low ranking officers nga bagenda kubanga basetingibwa okugenda mu retirement zaabwe nga bagamba bagenda kubanga bakomekerezebwa okwakitinga services zaabwe mu January 2025 okusinzira ku social media users saako ne political commenters bakiriminga bagamba eno exit agamba bino byonna bitegeke butegesi era bipange okubanga byategekebwa current Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba okubanga Lieutenant Peter Elweru agenda maaso n'okubanga resigninga obanga exitinga mu magye. Eno nno bino nno babyogedde nga basinziira ku past tension eyaliwo wakati wa Muhoozi Kainerugaba w'aba generals bano ababiri Muhoozi Kainerugaba saako ne Peter Elweru. Jjukira nti nno Muhoozi Kainerugaba yalangirirako nga wagenda okukwata okusiba Lieutenant General Peter Elweru olw'ebyo ebyagenda maaso mu Teso Bufoni twalabibwako amagye agagenda maaso n'okusanyawo obwakabaka saako ne tribe oba kaŋŋambe obuwangwa n'ennono ebya Teso era nga bagamba nti no biri mabega wa Peter Elweru. Naye ate abamu bagenda maaso n'okulumiriza ensonga eri emabega wa President Yoweri Kaguta Museveni okustatinga interpretations oba interprets ennyingi nnyo ku reference egenda maaso emabega wa Lieutenant General ono Elweru. Wabula abantu bagamba nti bino ebibadde bigenda mu maaso embiranye egenda mu maaso wakati wa Muhoozi Kainerugaba saako ne Lieutenant ono byensonga waaki agenda kubanga awummuzibwa so nga tannaba kubanga yeeyagalira. Naye UPDF egamba weti ng'eyita mu Active Public Information Officer waabwe Colonel Charles Magezi agamba bino byabwewusa ono just rubbish. Bino byonna ebyogerwa ebiclaimingirwa rubbish. Agamba bino biri baseless era bimisleadinga. Agamba rubbish bino ebyogerwa just rubbish kasasiro. Agamba General Elweru tasobola kubanga retiringa just nga abalala. Colonel Magezi agenda maaso n'okubuuza nti okudismissinga
kugenda mu maaso n'okutambula nga kusaturatinga ng'era banaleetinga story eno eya retirement si kintu ekiri awo nti nno kikake bukasi. Agamba nti nno relationship wakati w'entiisa n'okusibwa ne retirement byanjawulo okujjako nga mwemujja ne mubitunnyonnyola. Late General ono Erweru nga ye yayaniriza ekirowoozo kya UPDF leadership, n'ayaniriza ebirowoozo discussion, n'ayita okubanga bya kitiibwa, n'agamba nti nno era asaavingidde mu ngeri y'ekitiibwa ng'ali mu UPDF n'asaavinga eggwanga Uganda. Era n'agamba nze nanyiriza ekirowoozo ekya UPDF leaders ekyabakulembeze abava mu UPDF okubanga bamusindika mu retirement. Era ng'agamba akoze surely humble contribution eri eggwanga lye erya Uganda. Era ng'agamba for God and my country. Kitegeeza ki? Mu kukola statement ng'eyo Erweru yalinga asindika information eraga nti nno si ye yeyagalidde okubanga agenda mu retirement, wabula yagenda maaso n'okola statement eno esiima abakulembeze okuva mu UPDF ng'ebalaga nti asiimye nnyo ekirowoozo kyabwe kye bamuwadde eky'okuwummula. Kitegeeza tekyali kirowoozo kya General ono, wabula kyali kirowoozo ky'abamu ku bakulembeze okuva mu Uganda People's Defence Force. Newankubadde Charles Magezi agezaako okwenfasizinga ng'akkaatiriza nti Erweru retirement ye egendereddwamu n'abalala bangi, esigadde ehonalingiddwa era ng'eweereddwa n'ekitiibwa n'abalala bangi, era myaka bijja sigalawo ebikola byagenze maaso n'okuprovidingira bannayuganda ng'abisaavinga. Yo UPDF wetu wevuddeyo n'egamba, wabula tujjukira bulungi nnyo Deputy CDF mu 2021 yalonda Lieutenant General Erweru yasaavinganga Deputy Chief of Defence Force mu June 2021 ng'asaavinga wansi wa General Wilson Mubadi paka nga March 2024 olwo oluvannyuma lwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni okurepressinga Due saako ne General Muhoozi Kainerugaba ne Lieutenant General Sam Okidingi. Olwo nga Erweru nga amaze okusavinga strategic positions omwe mwali okubanga commander of Uganda People's Defence Force, Land Force saako ne commander of UPDF 2nd Division mu Mbalala ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati bino tetumanyi we binaggwera. Erweru agamba ye yawumuziddwa bulungi ne UPDF egamba yawumiziddwa mu mirembe n'ebitiibwa, naye ate abatuuze statement za Erweru ziraga nti nno yaforsingiddwa okubanga awummula amagye. Tetumanyi lwaki ensonga eno egenda mu maaso n'okubanga ba lieutenant ba low ranking officers bagenda mu maaso n'okulitayalinga abo abalinamu akamulumunyu ne bamu ku bakulembeze mu UPDF. Ekyo njagala obeere ng'okyetegereza era olabe kiki ekiddirira singa ebikola nga bino binaagenda mu maaso n'okunyeenyezebwa mu UPDF. Nkwanirizaako nnyo webale kwekumira ku Yugi Updates TV.